kitalo kubanga kikangabwa ky'amaanyi naddala ffe abawangaalira mu Nateete ne Wakaliga kikangabwa kyatutuuseko ky'amaanyi ate nga naddala nganze Publicity Nateete nti nafiiriddwako sakonsa wange addanyumirwa nnyo ebintu by'enkola engeri gy'abadde omuyimbire ate neebazaamuku omwana David Lutalo yankwasa omwana oyo okitegeera so tuli sitaaka naye nga ate tuli mu nyiika ey'amaanyi kubanga bambi abadde omuntu wetutumu abadde abantu batandise omumanya muganda we nga amuputinze omuzungu kyayita puting gets content to give people their friends but why you have to people right now at this time now nti nyiika y'amaanyi nnyo era ndowooza olaba tuli wano ku kyaki emutundwe abamu bagenda abalala banki Wakaliga ne ku Stegulama ku ssomo lya Mulongo Babirye ate tugende Kabaale Bugunzi era bw'otuuka e Kabaale Bugunzi wennyini mu kasenta ka boda wanufuuti wakandowooza kanusu nga 5 okutuuka tugenda okuziika enkya kuziika kwate essaawa ndowooza nga 8 naye nga omanyi nti ennaku zino abantu aboogezi babaawo tuyinza okukoona mu 10 era banaatuziikirako enkya tugenda bayitawo Kabaale Bugunzi ekikubo kiri opposite ne Fatiiki Kabaale ku Fatiiki n'oyambuka kaboda ka 10 abanaatuziikirako naye nga bambi mwebale nnyo naddala babukedde mwenna gye muvudde bambi okubanga mubaddewoko okuva ebyatandise olunaku lw'eggulo paka anytime because bambi mwebale nnyo twaga mutima mulungi ate mwebale kwagala Mulongo Babirye bambi mwebale mwagala nze abantu munda z'ekintu nti bambi mwagala nnyo ate mwebale kwagala Publicity Nateete sofa bambi nsanyuse nnyo nganze omuntu wadde tuli mu nnaku naye because I won't begin to people a friend, but I have confidence that people will die. That now because that for children, for mothers, that contain the big that exist. Simadengeza kwa kumenenga nti Katonda ate kegamba tagera kibi nati yakitugereddemu nti omuto yagenze n'omukulu n'akola era omuto amaze okuziikibwa ye manyi omwana bw'aba atabivinze intestate bamwawula ku maama akati awo watutadde omuto ndowooza ne maama tugenda omusenkya banembaga nnyo Mukama Katonda abankungu sigageze Publicity Nateete Publicity obuyimba abadde na bungi waliwo kano ke yayimba ng'ali ne muganda wange David Lutalo okerabidde mu bannange tuni yaako yegwe njagala akayimba ako kamututumula nnyo n'ennyimba endala zibadde nnyingi ate nga ne muganda Mulongo Babirye yammanyisa nnyo abantu ffe kye twali tumanyi nti agenda mu bikka bubisa abantu baleme mumanya ate yayongeramu mumanyisa nnyo bantu so ennyimba zibadde nnyingi naye inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Allah bw'agera atagera kibi kyekyabaddewo era kyekyazze tugume ate twesabire kuba ffena lyessaawa bwe budde just kaba kasaawa katono nnyo era gwe bolemesa muno kali kaba kale katabutire kakirekera so tugume bugumi ate olunaku lw'enkya twesange Kabaale Bugunzi nga tuwerekedde muganda waffe muyindi munnaffe serebu munnaffe n'ebirala bingi sikwegamba abadde mu kategule eri Betebel Estate so tunyumunyiike nnyo sigadde nze Publicity Nateete naze management wa Uganda Transport kubanga mbaaga nnyo Mukama Katonda abankungu